Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV osibye otya kanspent osibye bulungi nnyo akabuzaako nze Jazenaji the most wanted the international best Spark TV kwoli nga bulijjo Spark girlfriends ebeere guset kwemeramu egikuzimba egikusanyusa ate nga gikongerako nga bulijjo tuli ku maka gaffe amaganzi aga Malakai Eco Lodge esangibwa wano eno ekitende green merere gwolengera ebisulo ebirungi parking ngazi mwabagala okuwumulamu oba abayina obubaga obwenjawulo ng'onoonya ogenda celebrating nga balungi jangu ku Malakai Eco Lodge tajja kwegisa. Emirimu ajjaffe wano nzikiriza nti bangi nyo bagikyusizza mu ngeri emu oba endala era nga n'omulama gwa leero tegugenda baleka kyekimu. Guno nandiyagadde ne taata naako omuyita asembere mu ddiiro baali mu kisenge abeere ng'agulaba lwa nsonga agenda kugwetaaga. Obulamu oguli bwe ddiiro guli ku nsonga katusooke tugiriddeko. Njagala nsooke ndeke ebinoobe beyanjule ate oluvannyuma tulyoke tusimbule. Kubuuzaako omulungi ali ku Spark TV, Spark girlfriends kwoli nga bwe tutambula bulijjo tutanya emiramu egirinjoba tekijagala okugamba tulaba Spark girlfriends n'ogamba kati bawala bali mu biboozibozi nedda shene etuukira ddala ku buli muntu maama taata jjajja ssenga bonna bagambe abawala abateesa ebyamagezi ate nga balungi babeera basiibudde ttendo omukyala mazo. Olunaku olwaleero tuyina omugenyi mu bagenyi. Mukyala alabika bulungi nnyo awunya bulungi ate nze omuntu awunya obulungi bannange I don't know tukwanirizaako mami gadgets nange neeyanza nnyo okubeera wano namwe olunaku olwaleero. Kale osibye otya eyo? Osibye otya nno? Osibye bulungi manyi nti egwe y'omuno wa TikTok you're the same person. Ka beauty keeko no makeup nothing obadde online friend kati nkumitize mu reality. Nze nnyo kulaba. By the way, I like you so much. I know that for sure. I know. Neeyanza nnyo okumpita olunaku olwaleero. Nsanyuse nnyira nagambye bannange kampite nange ku mukwano gwange ajje munange atubuuzeeko naye nga tukaniriza ku Spark girlfriends era ng'omulamu ogwali gwe tugenda okwogerako ne mami gadget Rosie nange naawe ali waka kugenda beera ku nsonga eno wammanga omukyala eyeekoleddemu akasente yandizimbye omusajja mu engeri ez'enjawulo eziyinza oba za ssente mu bulamu bwe. Kyekibuuzo bagwe mulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero guli ku nsonga ya omukyala eyeekoleddemu kasente yandizimbye omusajja oba omwami mu bulamu bwe. Rosie, okkiriziganya n'ensonga eyo to begin with? Tusoose ku mukyala yeezimbye. Omukyala yeezimbye gwe matandika naye? Tandika ku mukyala yeezimbye gwe tugamba ya mukyala avuga Benz. Ekyo kyeggwe avuga buli mukyala gwe nsanga avuga eyo emmotoka nze nansigala ncemereddwa kuba njeegomba. Nti afaanana wa TikTok. Yes. Really? Wa TikTok omulalamu katonatona amusingako. Nice. Mami gadgets. Wangi Jaze. Omukyala eyeekoleddemu kasente yandizimbye omusajja gwasanze ali mu bulamu bwe nga ye omukyala amusinga ku ssente. Nze ng'omu ngenda wa ndowooza yange ng'omu era gye tusingira ddala okwetaaga. Nze ndowooza omukyala eyeekoleddewo akasente kiba kirungi nnyo n'osapootinga omwagalwawo kubanga sapooti ya bintu bingi nnyo. Waliwo sapooti ey'ebyensimbi ne wabaawo emotional support ne wabaawo sapooti ya ng'omuntu ali down so sapooti ya bika bingi. So gwe omukyala ali eyo andaba nze nzikiriza kiba kirungi nnyo n'osapootinga omwami wo. Rosie, omukyala eyeekoleddemu kasente ke ng'akawezezza bulungi n'asanga bakibirigo manyi agamanya gwatiro gatwa wano mu example zo n'afunayo kibirige we talinamu yadde so talinamu yadde bbiri yandimuzimbye oba anoonya omusajja ali ku level y'emukwali. Okay, nandigambye I wouldn't advise omukyala okubanga bannaye tamunyiiga. Hey, my point is sometimes abambi bano bwe tubazimba okuba nti okuzimba kwa njawulo ng'omukyalo ne bwayogedde sobola okuyambako okutuukiriza ebyo ebirooto byo. Kyentegeeza abambi abasinga balina ssente naye nga tebamanyi ngeri yazikozesaamu ne muyambako n'atuukiriza ebirooto bye like ne tuplaninga ne tudda ku kino. Abasajja bamu bayiza n'okuba nga justice si mwavu naye nga tamanyi wa waatandikira mu kasente ka katono. Yengo somugamba manyi mwami gundi olaba kati bunene obusente tuyinza obutanyiriza ko ne tukana kyona kino. I believe mba mu support nze mu ideas zange naye nga akasente kake. Okay. Society eyina ekintu kye yazimba
mu mitwe gy'abantu nti no abasajja be balinanga okuyimirizaawo amaka be balinanga obeera ne ssente be bandibadde nga basinga mu buli kimu mu kutegeera ge basinga mu ssente basically ng'omukazi alina kwesigama ku musajja mu buli kimu naye ate munaye ng'ebintu bikyuse mulembe guno eno tulina abakazi abalina ssente zaabwe ebyaddala tulina abakazi abali mu bifo eby'amaanyi abakazi kyangeri abakyala bali mu bifo eby'amaanyi nga honorable Mulamba Prime Minister Mulamba Vice President CEO MD Samuel naye nga mukyala okitegeera so kitegeeza nti ne since omulembe gukyusikiza mulimu n'abakazi abalina ssente ng'esinga n'ez'abasajja so abakyali ku nkola enkadde abakkiriza mu kuba mbono omusajja yandibadde alabirira ewaka era nga yasinga ne ssente mulinza kuba mulinza bagamba ki mu kiseera nga kino eno nga abakyala kati waliwo balina ssente ezaddala ezitalina zakusaaga. Manye reality Bible bwegamba Bible bwemu yamuwa responsibility omukyala omwami alabirira amakage toil for your family butya oba butya abamu tujja kipimira nnyo ku ssente naye si buli musajja omugagga nti alabirira amaka waliwo abasajja nga nsobola okuteekawo ssente naye nalabanga like ng'omukazi alina ssente era abami abasinga babeereyo nga bagera tompa busente bwo enti obunnangire tonkola butya nze ate bikugamba abakazi because ffe twatondebwa nga tulina kuweebwa nga tuna responsibilities endala kakati waliwo responsibility ezimu nga they are centered to men newankubadde nga ffe abakyala tusobola okubeera supportinga nga tubayambako buyambi nti omulembe guneeno abakyala abo betulaba abali mu high offices abakola biki bw'ojja n'omubuuza omusajja gwe yawassa oba gwe yateeka ewaka at some level ojja kusanga naye era amuyisaamu amaaso tebagala besembeeza wakiri afuna atalina nnyo ssente naye nga mind eri broad ng'alinawo kale waali kugamba community ya society yaffe ng'abafirika tetunnaba kuyingiramu nyeyo kale tegamba nti osobola okuba nga omusajja omubeereramu fuli nabo balina weaknesses zaabwe awulira nga his challenged asobola okuteekako obuzibu abasajja abasinga sigama nti obuzibu bwabwe oyina ssente no naye ng'oli threat gyali buli lwakuba ogera mugamba naye taata kagimu kati lwabwe ngenda ku mulimu nyambako ku masuwaani oba omujoze right but ate nga niwatu kimugambira atagenda kukyetuma kate bw'otamugamba waliwo ekyo ekintu ekibeeramu ng'omusajja alengezebwa at all costs nga kijja indirectly naye nga tokireese bw'ona omugamba yozeswani nga tomugaye mu bubi mama olwokuba yasinga ssente olwokuba yansinga ssente but okay I got out to work nalizeera I'm going to pay the bills tayagala maid wakanziba maid you know abasajja ab'engeri be balina ne principles eziri weird time mukama nsansire you're still struggling n'ebituyamba ebireeta emirembe mu maka ebitandikibwako omuntu atuyambako ewaka you don't want the person nze nkomewo saba nyaze nkumyewo era nzemba okay si kyabubi but ojja kiraba nti era kijjanga somehow bawuliranga banafuyiziddwa so kyenandigambe nti singa mukama ffe naatuwa omukisa abakyala era omu naasigala mu buvunaanyizibwa bwe omusajja to toil for the family nagenda birire amaka ng'omukyala naye bwe kijjanga tetulina kyakukola nga twakisanga bwe tutyo n'abasajja bakkirize sapooti yaffe tisinga eri lya badifeatinga bachallenging kuba fula nti bali weak. Okay. Mami Gadget, wamentioninze engeri ez'enjawulo abakazi gye batera okusupportingamu abasajja baje balinza supportingamu abasajja bagambye financially oba emotionally njagala onyongere okuntangalizaamu financially omukazi alinza ate okuyamba omusajja we oba emotionally butya omukazi bwalinza okuyamba omusajja nga amusinga kati okusinziira ku century gye tulimu mmanyi waliwo ebintu nga byali byadda naye kati guno omulembe gwaffe baleeta women emancipation ebintu bize bi-evolvinga kati nze ndowooza omukyala ekisookera ddala tewali nsonga lwaki oba ogenda n'omusajja gw'ogenda okulengeza by the time you decide on who to get married to oba oli ready okumusupportinga ekyo kyombuuza nti omuntu asupportinga atya omwami we financially omwami oyinza omusupportinga financially ng'omutandikirawo business nate n'omuguidinga kuba ayinza okusanga nga gwe business ogimanyi bulungi oyinza omusanga nga ali mu office nga yakola mirimu gya office ng'oli downtown omanyi ebyokuyiriba so omukwasizaako n'omugamba omanyi jangu tutandike business kati yerimu ki yerimu kasente and then emotionally abasajja ebiseera ebisinga babeera
emotionally down. Kati gwe ng'omukyala olina okutwala obuvunaanyizibwa wadde ogamba nti nina ssente nina kino nina kiri but still oyo ye mwami wo gwe wakola ki gwe walonda. Ffe eddiini yaffe ey'obusiraamu etugamba ejjana yaffe omukyala ejjana yange eri wansi wa bigere bya mwami wange. Really? Yes. Raji. Haja tewuli mubuuze. So ejjana y'omukyala ebeera wansi wa bigere bya bbaawo. Mukumugondera. Ni wano mukumusupportinga ky'otugambye. Exactly. Mukumusupportinga omusajja n'obanga gwamutaddemu ssente. Era ejjana yesobola okugenda wansi w'oyo eyandibadde ate awaggwe. Eddiini y'obusiraamu etugamba ejjanaayo gwe ng'omukyala eri wansi wa bigere. Anti kwoli ayamba nga yabadde alabirira yakolera omukazi bizinesi so ng'omukazi yakoledde oba tekiri ku kyonna. Kati eddiini yennyini eddiini gye tukkiririzaamu abasiraamu yennyini yeetugamba waliwo amateeka ge tutunuulira ng'omukyala tonnafumbirwa musajja oba ng'omusajja ogenda olonda omukyala. Eddiini ekkakatako gwe ng'omwami oba otunuulira omuwala ow'okulonda obulungi bwe eddiini ye n'emmaali. So emmaali kintu kikulu mu ddiini y'Obuyisiraamu. Kati omukyala oba ng'olina ssente omusajja alina okutunuulira ennyo. Oli mulungi, olina ssente, olina eddiini. Ze zimu ku mpagi z'Obusiraamu bwe bukola kye bugamba omuntu ng'ogenda olonda omukyala. So gwe omukyala baakulonda ng'olina emmaali kituufu nnyo. Naye obuvunaanyizibwa bwo ogenda butuukiriza ate obw'omwami. Ogambe nti omwami wange ono muyambye ntya bw'aba talina ssente waba omwami ayinza okera ku makya n'aba nga tali okay emirimu gimutabuseeko tawulira bulungi mulwadde mubeererewo ng'omukyala osobola okugamba nyenyuse ssaawa mmeka ssaawa 4 ewaka kanteekewo movie time ogamba omwami wange akoowa nnyo nze gwe kennyini ng'omukyala kanteekewo massage session ewaka kamukolere kajuyisa akalungi kajuyisa ako actually bw'okakola mukanywa mwenna bw'oteekawo movie nights ewaka muzikola ki mulaba mwenna era ne mukola ki ne mukkakanya ki ebirowoozo. So ndowooza ezo ze zimu ku ngeri omukyala z'osobola oyambamu omusajja financially and emotionally. Naye kati oyogedde ku mukyala ku mwami tugeze nafuna na backsliding amu naye okkiriza mu mukyala Mami Gadgets omwami n'omusanga one kajoba out there nga talina kyalina. Kati kajoba kye kiba kimunjagaza tusookerawo anti yakukwanye anti kajoba oba olina right ekkiriza oboggana by the time you accept that kajoba to be your husband omukyala yenabeera ng'oli ready and willing to make him be a man. You can even say nti abazadde bange mbatwalidde n'omwami gwe kennyini ng'ebintu ebiguze ku ssente zo akansapooti ng'omwami wange kuba gw'oba walonda kuba si yekka aba yaku-approachinga. So bw'okola byonna byonna oyo nga bwe yali n'okkiriza muteekinga. Naye kati oyo mukyala akola ebyo tugambye afunye ewan kajoba mutuuse n'ebyogenda mbazadde gwaguze ebintu etc. Ekituufu kinti abeera mu ddinaayo oba naye abeera awulira kyekimu nga nze bwe najja n'ennyumya ne ŋŋamba nti omwami wange yangulidde emmotoka tugenda ku trip Gundejja omwami wange yagenda osupportinga buli kimu yagenda okufandinga buli kimu like abeera awulira kyekimu nga munnaamunyumiza nti ebyo byo omusajja yabikola kyokka ate nga ye mukazi watumakage ebyandikolebwa omusajja ate ye yabikola. Tebalina bwe bakiwandiika nti bino byebyandikolebbwa omusajja. Anti society erina setting gye twatandikirako edda abasajja babadde nga bakola nga buli kimu. Those are cultural norms. Tulina setwinda cultural norms ne regional beliefs. So nze ebiseera ebisinga ngendera nnyo ku nzikiriza ey'eddiini. Eddiini ebiseera ebisinga erambika etya. Eddiini yalambika nnyo ebintu bino eno nga omuntu emutunuulidde nga muntu nti omusajja omusaayi gw'alina ng'omusajja nange gwe nninanga ki ng'omukyala. Ebiseera ebisinga abakyala bafuuka burden naddala abo abakyala bagamba he bought me a car, he did this, you can as well buy yourself a car, you can also buy him a car. N'osigala ng'oli ki ng'oli mukyala ate ng'oli mukkaka. Nze namukwano gwange I won't even mention her name. Ne bw'aba awa bbaawe essimu afukamira n'agimuwa naye nga mugagga like yasenga omwami yo ssente. Abakyala gye balinga kye banoonya si ssente kye banoonya mirembe. Omanyi ku dduniya kuno omuntu oba okyali muwala muto ate ng'oli oba nakozesa olulimi lubi ng'otolina ssente obeera ne excitement ya ssente naye Mungu bw'akusasira ate n'azikuwa you get to realize nti ebintu bye twagala ku dduniya kuno ebimu bisinga ssente. Teri kintu kisinga mirembe ku nsi.
oyo omwavu kyennyini kyembadde nsuubiramu ekituufu kiri nti abakyala abalina bwe bali okusupportinga abaami naye waliwo omukyala ali eyo maama Nakanjako alinayo akalimu ke katonotono ataano tegamubula kabina n'alowooza nti talinayo miliyoni 10 abakyala bali mu kategori eyo bazibu nnyo era singa tumukyaziza ku paneeno asobola ogamba nze tonyumiza omusajja sisobola mubeererawo. There is one thing I've learnt about the really wealthy people betugamba nti kati okay ono alina obulungi bwaliko bo batukanga bangambe basoomoka excitement ya sente nga bwokyogedde naye omukyala ali eyo agezaako okunoonya obulamu naye newankubadde nga tali bulungi nnyo tumunyonyo kati woba ogezaako okunoonya obulamu ng'omukyala nkubuulire ogezaako okunoonya bulamu lwaki onoonya omuntu endala naye anoonya obulamu awo ekyo kyennyini get someone that is already established bw'obanga toyagala kuzimba naye bw'obanga oli mukyala ng'olredde olina ssente zo ate n'osanga era omusajja olusinga alina ebiseera ebisinga temugenda kukwatagana muyinza okukola ki muyinza okulemagana awo wennyini mami gadget kasooka tugende mukuumulamu nkukulisaayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV program Spark Girlfriends tukyagendera ddala mu maaso era nga tulina omugenyi omulungi atunda ebintu by'abaana buli kyandowoozaako eky'abaana gwali ku Spark TV omukyala gwe tulina ku show ya kitunda so mu biseera bye eby'eddembe ng'ennamba yamaze okugisoma nga tugalawo show mukubireko ogwire omwana akagaali engatto taabu n'ebisingawo naye bwe tugende mukuumulako nga tulina omulama mu ddiiro okugamba nti no omukyala okuzimba omusajja kyandibadde kituufu oba nedda. Mami Gadgets okwezimba kwandibadde ku sayidi zombi? Nze ndowooza okwezimba kwandibadde ku sayidi zombi. Really? Nina ensonga zange lwaki buyinza okukya ku makya omanyi sente zino Mungu yazigaba sente Mungu yazigaba obulamu yabugaba so buyinza okukya ng'omwami ogw'otunuulidde nga yekayeka yakuzimba ng'olusi nga taliiwo oba ng'afunye accidenti ennaku zino abantu bafuna kansa so ng'omukyala oba olina omukisa ng'omwami waali ng'akusapootinga naawe gezaako okubaako by'okola ki by'omusapootingamu bweba emotional support ng'omukyala akeera ku makya oba omwami akeera ku makya n'akuyiyiza n'akuwaayo akalabo osanyuke mumayo akalabo omwami waakakuwa you get happy era afe bali mu bufumbo omusajja wakeera ku makya n'akuwaayo akalabo ng'ogattako emyaka emirala 2 ng'ogamba wemba woba obadde olinamu ekirowoozo kyogamba taata gundi ono ng'oyongerako emirala 2 ng'ogamba kankole ki kanjira ntuula era nkubiriza nnyo abakyala woba olina obusobozi obusapootinga omwami wo musapootinge olunaku luyinza okukya ng'omwami oyo omusapootinze ng'ate gwe tokyaziina nga ye yalina okukola ki nga ye yalina okuyamba nga ye yalina okubeererawo so sayidi zombi twebeereremu. Rosie lwaki abakyala bwe babeererawo abasajja babateeka mu ssente kyogerwako nnyo kikubwa enduulu bannange oyo mukazi yabeererawo bbaawe yamuziya yazimba ennyumba mwe babeera yaweerera abaana kyokka ate abasajja bakulabya ebimu okuzimba okuweerera abaana okulabirira n'okujjanjaba teri akyogerako kubanga tekiri mu butonde bibirikale it is written mu buwangwa bwaffe kuva dda nga kiri nti omusajja byagenda n'ayiga n'asaggira family n'akola byonna kati mu new era nti tulina women emancipation we abakazi kati twafuluma ne tuvaako kye twekolera nti kirina okusoundinga nti omusajja oyo banange omukazi oyo like tekirina kangambe nti tekiri bwe kityo mu ngeri gye kisuubirwamu ate n'ekyokulala abakazi be tuyamba ennyo abasajja tekeebulizaayo buli omugambe engatta eyo noogirinnya nnyo kubanga kati ate engatta eyo munaye ate omanyi ezigigula abakazi DNA yaffe nekyaffe wekusangamu empisa ebi oba ne kino kijja nti teweezibikira ate n'ekirala ne kijja ne ku basajja bo nga bo omusajja nga basobola okugamba Rose esimu gye nakugulidde wajjansiza amangu ago si kya bubi just agafaayo kati gwe same thing kigamba omusajja I get your point by the way nakugulidde wajjansiza
tagenda kifuna mu ango ntuufu nti okimugambye mitimene etungamba de nakakikuwa yagenda chwa mama kwanga yanguyide kalanzikakkanya bannawo badde osobola okungamba kintu kyekimusinga gwe abadde yajinguyide yani ngamba neda babe bambi biki nange muna ati kasigwe wakiguze same discipline in a home nga omukazi ye breadwinner era kakatazijja ne ku baana omwana ojja mugamba taata tugeze taata usually batira okuba hash ku baana osanga akubye omwana mugamba naye nawerekeraawo omwana wange omukoze eki omukubye nnyo omwana nga ajja kulwala kati bw'abanga yeggwala birira amaka alwala ate munange sigwa jjanjaba like waliwo ekijja mu mitwe gy'omusajja nti talina kubeera olwo n'oba tomukkakanyiza kiri mu ye munda nansonga omusinga ssente ye buli kyokola akirabanga gwe ali mu kumukkakanya abasajja the masculine obulamu bwabwe tebuliimu kuwulira nti bayambibwa era n'omusajja awulira ng'ayambibwa tawerangako reality ne bwenzija nga nina ssente okumumatiza ennyo akkirize nze support yange it comes with patience mpola ntegera nti kituufu mukazi wange ali honest enough to support me naye bonga bba emirundi kakadde era kyovudolaba ebiseera ebisinga it is important embanga mutegesebwa ka trip ngaako togamba nina support nze na sponsoring the trip somewhere you have to mention not to make him feel somewhere nga tali bulungi oba embiraba nnyo mu skids abantu batera okuzannya omwami talina ssente ageza okutuna ati muwalete nga talinamu ssente omukyala n'akola nazimweno wansi because asigaze obusajja bwe definitely asigaze manhood kati kijja nti olumu direct it is caused by women nga balina attack ezo abo naye omukazi nalina avayo okuyamba omusajja jjoze willing tebatera nnyo kujja kukyasanguza kyentegeeza nti ng'asazeewo ye out of love nti obubeeramu obuyitira kakikyala kasobola okuyitira naye abakyala abasinga abaami nabo bakyetikako nekisoundinga nnyo era abaami babeereyo mu bigroupu byabwe mu mipiira mu biki geza okole statement emu nti omukazi wange yagula emmere fellow men that are bagana ku discouraging bakuwasa lero kati niwe kibanga yadde omukazi we yakola buli kimu ekitibwa kikyaliyo bakwano bo lukimanya basobola ku discouraging ne bakikuba kati naawe nojjako nyini omukazi osobola okubeeramu n'akazi akatondono ne kakikuba gyose njagala okubamu akafaananyi boyfriend waali eyo ebintu byakkolera ne obusose abasajja abasinga bakusindikira ssente most men balina engeri gye bateekawo ebibeerabeera nga akusindikira essente nomugamba thank you kale you're welcome baby, so a big deal yes I've done this yes same thing kuba akafaananyi nga mukazi kati olaba energy omusajja gy'akosa nga abako kyakugifutinze they are happy but they feel they are masculine enough kati olumu bakyeteekawo newawulyanga bali vulnerable because tebatondebwa kufeedinga nga obakwatirwa ekisa ekisa kyo kirina kujja n'ambeera ng'ono omukyala bwagambye nti omwami asobola okukera ku makya ng'ali emotionally weak financially non stable n'omupushinga naye from scratch nga gwabeerawo mukwano nabo tebatereera mami Gadget wagambye nti okkiriziganya n'ensonga y'okusapootinga omwami mungu wabeera akusanside n'akuwa obusobozi olowooza mbuno okuzimba omwami kiyinza kuyamba kulaakulanya relationship ebeere nga nnungi oba tekiyinza kwonoona nnyo noone olina awulira kati nga ne bwe sikola kasita ono alina ssente n'atandika kuwulira ng'ali entitled to your help ekifo ky'okugamba nti yadde mukyala kati yakola ate nze omulimu gwange gwaweddewo bangobye naye ka ngende nnoonye solowooza kisobola okuba nga kiyamba relationship okukula eky'omukyala okuyambako ku mwami oba tekiyinza kugyonoona bwonoonyi ng'ono gwe bayamba yeefudde mmekete kati ekyo nze ndowooza kirina sides bbiri ate ekirala tukiddayo ku ggwe ng'omuntu enneeyisaayo nti bwe baba mulimu abantu nga bo Mungu yabasaasira n'abawa obwongo nga kimanyi nti ye mukyala wange bw'aba agenze kukola nze ka ngende nkima abaana ku ssomero omwami n'akimanya kati nze mulimu ennaku lw'ozukka n'ekiro olina obalansinga oluusi olina okubeera ku live nga naye oli mukyala mufumbo naye ng'olina okubeera ku live ng'omanyi maze weeks 2 siina budde bwa live leero kanzukkeko ekiro mbeere ku live mulimu omwami nga tasobola kigumiikiriza ne bw'aba alina ssente ne bw'aba talina nga jagamba kati oli ku live kati oyogera naani ebyo tebigatta so kiddayo ku ggwe ng'omuntu mulimu abantu
nga asobola okutegeera n'agamba ye ono leero kamuleka akole kino leero kamuleka akole kyalina okukola. So when do we draw the line ne tugamba nti nedda omanyi ono kati alemeddwa okuntegeera ekintu kino kyendi mukola kiremeddwa okugira, when do we see that nti kati eno partnership gye tulimu ono omuntu alemeddwa okuntegeera? Nze mu relationship nzikiririza mu relationship eringa lugendo, nze ng'omuntu kyenzikiririzamu simanyi omulala kyayinza okukkiriza nti by the time you get to choose that man oba wamutegeera empisa ze oba wamutegeera enneeyisa ye family ye oba wagitegeera, so relationship luba lugendo. Olugendo olulimu okutegeeregana, olugendo olujjudde obusaasizi. So obusaasizi bukaringa ebintu bingi nnyo nti omwami wo talina omuyambye ogenda mumulangira, omwami wo akooye, bw'aba akooye yalina ositula ebizito wayika yekka, omukyala oba osobola you can come in. So nze relationship ngitwalanga lugendo. Olugendo nti leero mugenda babasanyufu, enkya mugenda kukaaba, obutakanya bugenda kujja. So obutakanya we bujja bulina kubaawulanga bwawuzi bwogenda kufumba mali ameka. So nze nga nze nkitwalanga olugendo nti obutakanya we bujja wakati wammwe ng'abafumbo mufune engeri gye mukyogerako muddewo. N'ebiseera ebisinga kasita olaba omuntu nga bafunye obutakanya nga ye agamba kugenda red flag ezo lwaki tewaziraba nga akyakwana ozirabe kati nga muli mu bufumbo ate mulimu n'abantu abenzi naturally nga ye agamba sigenda kufumba mujja limu kangende nfumbeko ewalala kangende nkole bwenti. So nze andaba olunaku olwaleero omwana omuwala kyenyinza omukubiriza buli lwoba ogenda okuchuzinga partner ogwogenda obeera naye soka omwekkaanye tomala gasalawo nti kangende wono ayina 6 pack ayina kino nedda. Obufumbo luba lugendo. Yes, lwoyina okwekkaanya ate lwoyina okujjula obusaasizi nti olina okubeera nnyo n'obusaasizi eri omwagalwawo. Bakedde ku makya bamuwandiiseko bakoze ebifaananyi bya AI ku internet, ogenda kutambula butambuzi ogende. Balina vidiyo ezo ze bakola nga vidiyo wallahi tolina nakyo ogimanyiiko. So bw'ogiraba ogenda kugamba divorce ona divorce nga bameka. So nze ndowooza mu bufumbo tewandibaddewo eyo line yagamba nti no, I'm dropping this, I'm giving up. How about your kids? Kati fenga abali mu bufumbo oba wazaala abaana nti oli taata omupya gw'ofunye agenda baagala okusinga ono kitaabwe abazaalira ddala tekisoboka ekyo. Tekisoboka. Well, tugenda mukuumula muku wetukomawo tegenda kutandikira nkukulisaayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV program Spark Girlfriends ekyagendera ddala mu maaso era nga batandise naffe muli shata abakatweyungako mugenda kugattirawo mpola nyongera okujigiza ntiri ku Malakai Ecolodge esangibwa Kitende ekifo ekyokuwummuliramu ekirungi. Akatunda ka Malakai njagala nkakunywere akunywere mu face naawe osiime a minute. Malakai Ecolodge sayaga ndyagadde okunywa katunda nga kaneeno akamera akalungi ebisula ebirungi tuyina ekifo ekigazi molinzo okukolera emikolo nga ne parking ngazi enabeera Malakai Ecolodge. Genda ku website yayo bagambe kyeweetaagamu bagenda okuva e Bulaaya mujja ku Malakai temujja kwegesa omulimu gukyagendera ddala mu maaso era nga nandyagadde okutegeera mbuuza ekibuuzo kinene Mami Gadgets. Nze mbuuza nti no ensonga y'okuba mbona omukyala asinga omusajja ssente kiyinza okuzaala resentment oba obukyayi oba ego mu musajja? Kituufu ekyo because omusajja ye bamutonda nga alina okubeera superior. Like naturally omusajja alina okubeera superior, so omukyala buli lw'oyamba omwami baako by'osuubira. Of course kirimu obubi ate kati omuntu omwavu ki ekimubeeza nga ali proud? Anti omwami pride ye muyambira wanga talina ssente mu nsawo. Omwami naturally alina eyo ego alina okubeera superior nti buli bwagezaako okubanga mukakka mu kintu ekimu oba ekirala tayisibwa bulungi. Ne waba talina ssente. Of course ne waba talina ssente kimuggyako buntu. Rosie, ensonga y'okuba mbona omukyala asinga omusajja ssente kiteesera abasajja abamu okubeera nga bali proud. Why do you think it's like that? Nga bali proud? Yes. Talina ssente ng'ate yeepanga. Yes. Why do you think it's like that? Omukyala yakola buli kimu naye ati instead of appreciating pride neemujjula. Naye ekiweda kye twogera tosobola kukikyusa ekyo kyekituufu era kiyinza ku affectinga kitya relationship ey'omuntu nga olemeddwe acceptinga the reality
nga gwe omusajja atalinamu. Omusajja atalina sente nze nandigambye yalina kwebuulirira bwebuulirizi. The fact that omukyala yakwa-acceptinga nga bw'oli temuteekako nnyo bakazi maanyi. Kambabuulire nga ggwe Katonda bwawa abasajja sente, Katonda y'omu bw'asobola ozibwa omukyala. Tokiteekamu nnyo saayansi kubanga era osobola ozizunya paka ne zikubula forever. Tetwatondera ffenna kkiriza bakuwase mu bitiibwa. Okay, si kukuwasa. Kale kakkana mufumbo gy'oli n'omukyala wo. Yes. Jose, osobola okuba omwavu kuva mu buto paka lw'olifa ng'ate okola naye nga teziwera. Tekiri guaranteed nti kyatondebwa omusajja automatically okuba ng'osinga omukazi sente mu byejje mu baddiya. Omulembe gwe tuli mu mulembe nga lebo omulimu gw'okola katamba gwakola era nga mugagga. Omulimu gw'okola oli omusajja gw'olabanga kiki gwakola. Kwegamba ebintu by'ogezaako okukola kye tuyita luck no blessing Katonda ayinza okuwa omuntu n'ekiseera kyo nga tekinnatuuka. Togoba nnyo nsawo y'oli. Waliwo omulembe gwe tulimu ogaavuko gutuconfuse nze ne ntunuulira ewana mami gadgets ne ngamba omukyala ono ku myaka gy'alina alina ABC. Nange nina okuba nga nina ABC. Kati bwebuzi bwe tusanze. Nobeerabira nti kankubulire abasawo mukiyita is it riziki y'ono eyinza obutabaya. Naffe twajja tuyita omuntu nga omukisa gw'oli si gugwo. Osobola okuba ng'otaddemu amaanyi n'ogamba kiki sikoze. Mbadde nzize leero ku booda ne tubaako emboozi gye tunywa tusanze abaana nga batambula long distance. Ne ngamba abaana bo mbasanga ne ngamba bakyagenda basomera yiiri eri. Nangamba kati netwogera ku bulamu nti omwana oyo obulamu bwalimu Katonda asobola mu blessing ekya n'abeera wakabi. Naye tekitegeeza nti bw'otambudde nnyo ebigere kiri automatic nti ojja gaggawala. Kituufu. Nonti era abaana bamu twabeeranga ku kyalo nga bagamba famire ya gundi eri bweti abakuzizza bulungi kitaba abakoleredde mama abwe alina empisa. Life is not a Nigerian movie. Ntono yabonaabona nnyo kati bwe yakula n'agaggawala. Ebyo bye mugamba kantambule ku kkubo nga ndi musibufu nja kusanga omugagga biliyoni yampase bikuba mu firimu. Sweetheart, accept life. Togoba nsi n'abantu. Tuli banjawulo. Tuli Katonda bwe yamutonda bubwe. Omusajja wange omukyala akuyambako. Tekiri guaranteed nti gwe alina okuba omugagga. Nsobola okuba omugagga ng'ate nze mu kyalo ogwo olina okubeera naye. Paka last minute kati buli omwawe munne emirembe leka obugagga bwaffe bwe tulina mu family nga nze Katonda blessing demonze buyitire mu ggwe nga tetwemazeeko mirembe gonda bugonzi taata sigame nti nno bakujogi kikkirize ekiriwo gamenti kati omukyala alina sente ekirungi akkiriza obbeera nange tugendera. Alright, mpozi nange okongerezaako katono kyeninza ogamba nti waliwo kye tuba twagala nga ffe abantu waliyo ne reality. Reality eri nti na bintu byakyuka abakazi balina sente. Mpozi nga gogamba nti zengeri gyendi omusajja sinabadde nakukikuba kinkakati kati kunoonya abakazi ba wansi already bensinga oye toyina naye walega olunoonya bakakyere ddala lwansonga gobwongo buli mu setting egamba nti olina kufuna gwosinga. Batu nakikuba nnyo togenda kufuna ate mukazi akusinga olina kubanga gwe level zinabeera wansiiwo naye tosobola okwana omukyala nakukiriza nomunenge ate ne sente azina aye nakuwa ekitiibwa at the same time ate naawe nobeera musajja era omugombo niye omusajja omugagga omugwe mmanyi nga newankubadde alina sente nnyingi nnyo asigala awa mukazi we ekitiibwa. So kitegeeza mbuno olw'okubanga nti tulinamu kiro ekirowozesa mbuno omukazi waabeera akusinga sente agenda bba akumanyira osobola okubanga omukazi akusinga sente era n'osiganga era omuwa ekitiibwa kugamba ekyokuba mbuno akusinga tekitegeeza nti mumanyiire eri setting gy'olina mu mutwe atalina era n'akumanyira. Bwe nali omuto nalowoozanga abawala abalungi be batalina mpisa naye bwe nkuze ne ndabako ku bawala sigambye babi nege nga bali awo nga talina mpisa. Jose, I've seen a girl that does not have manners at all. Naye nga twalowoozanga edda abalungi bokka balina okweyisa olw'okuba amanyi tolina mukwano badde kati tuli babiri tutambula ng'okimanyi balina kukwanako Jose nze tebalina kunkwana kati bw'omukwana buzibu ajja n'agamba nnyawo badde olina kukwana oli kati weekalizza mu nze omwana oli yalina empisa. Wow. Kati nengamba okay I used to think nti abalungi
abalongi tebafumba byali byadda ennaku zino omuwala omulungi atuula n'afumba nga alina n'empisa kati Rosa akubuzeewo akubuze nkwata wano my sister nkwata mu ttaano ngenda kuyisawo buli wonna ewasoboka kituyamba I know right mami Gajitsi biki omukyala bye yanditunuulidde nga n'atandika step ky'okuzimba omusajja biki omukyala bye yanditunuulidde ndowooza si kuzimba musajja biki omukyala maybe alinamu bye yanditunuulidde nga tanatandika relationship n'omusajja yes nze ndowooza ebimu ku mukyala bye yalitunuulidde ng'agenda otandika olugendo lwe olwa relationship n'omusajja bw'aba ng'amusingako ku ssente yanditunuulidde enneeyisa y'oyo omuntu oyo omuntu agenda muwa emirembe oyo omuntu asobola okugumiikiriza kuba waliwo wootuuka ng'oli mukyala ng'olina ogenda China kangeze omwami anaakukiriza ogenda osuubule oba anaamera mampaati agambe tolina gy'olaga tulina kugenda babiri nga naye nezigula tiketi takola ki tazirina so otunuulira omwami anaakuwa emirembe nze kyekintu ku bintu ebimu byensinga okwagala ku dduniya kuno omwami anaakuwa emirembe omwami anaakwesiga anaakukiririzaamu oba buli ssimu lw'enaavuga ng'agamba ani oyo yakuba wakozeyo sente mmeka like abaami bwe batyo gye bali ezizo so sezize imagine yezize zamulema yagamba balancing ezizo so tunuulira enneeyisa y'omwami omwami anaakuweesa ekitiibwa mu bantu tunuulira wogenda oteeka sente zo ng'omukyala anaakuweesa ekitiibwa bw'anaayambala ekkooti anaanyuma oba ogenda kweka mukweke ng'omutwalira wano nti oli mu bangi ye mwami wange ng'ate obulabiraawo sente zo ogenda oziteeka ddala wamatarenga anaatuula wali n'abanga ddala mwami agumidde omulangire nti naye zikutaddemu naye tova mu kifo oli abaddadde anti kyentegeeza byonna obitunuulira byonna okola ki obitwala ogamba bannange nsikeeko bannaye mundeke buli lwaki ongoberedde omunaabeera bwe mutyo otunuulire eddiini kintu kikulu nnyo mulimu abaami abatalina ddiini ate omuntu lwaba nga talina ddiini aba taswala tunuulira background y'oyo omuntu gy'ava famire yaabwe eri etya taata ne maama baakulira wamu oba be balinga balujuju ku kyalo bali balujuju naye nga nze omwana ndi wanja emize tegyekweka era kati bwe muzaala omwana fazali afuuka lujuju deka kiri kiba kya butonde like guli guba musaayi ebiseera ebisinga kati olujuju taba nti no I don't mean only lujuju ayinza okuba omusezi ayinza okuba nga betta beine muze gy'okwetuga babbi exactly tempa yaabwe maybe mbi okiriza mu kino ekintu nti nno waliyo families ezitafumbirwa nga baatondera obutafumbirwa nga balinako ekikwa siraani kikiri nze ndowooza kyekisinziira mbeera za muntu mulimu omuntu alina embeera ze mbeera zo ate bw'okyeteekako n'embeera zo mulimu omuntu nga tabeereka naye ng'empisa ze nga mbi ddala so lowooza ezo ze zimu ku nsonga ze wanditunuulidde nga tonnagwa mukwano na muntu yenna. Okay. Rosie, njagala naawe nkowooza ensonga y'emu eyo. Bintu ki omukyala bye yanditunuulidde nga tannagamba nti kati njagala omwami ono muzimbe muteekemu ssente yange kikazi gye ntokobanidde ate ng'ono talinamu yadde $5. Bintu ki ebyenjawulo by'olowooza omuntu bye yanditunuulidde? Sinafuna zizimba musajja. Naye kuzimba omusajja nsobola omuzimbisa si kyo? Yes, asa omuzimbisa ezize. Bayita abasajja bangi balabye nga tamanyi ng'eya kukulaakulanamu. Naye kati ffe twagala oteese nga zizo. Yes. Lwaki nange? Nedda weteeka mu kifaananyi ng'ekyo. Naye tumanya bayitawo kyogerako n'ozifuna. Kituufu nze nkukkiririzaamu. Okay. Nze nandirowoozezza omusajja gw'onoozimba olina osooka n'omanya lwaki akyali awo waali. Wow. Waliwo abantu abamu kiki kye nagambyeko ng'ebyeddala omansira nsaano ku mazzi ensonga ze kwaki talina ssente zibikwiye ng'omuntu nja kusanga ng'ekituufu lwaki tolina ssente tokola oba okola. I cannot start so potential kikulu nnyo. Yes, tomanyi kyoyagala kukola tolina kyosobola kukola kati oba tomanyi kyolina kukola olina okumanya what can you do
kyoyagala okukola wakigezaako oba nedda. Sobola okusanga nga nawe tomanyi bulungi nnyo kyenyinza kutandikirako. Ekyokubiri waliwo abantu abalina emize nga si baavu naye ng'emize gye embi gye gimubuzaako ssente. Kati gwe nojja n'omusanga alina agasiraani g'okulya. Muzannyi wa zara kabisa. Abakazi bonna bamwetoola babafunamu kasente zigenda mu bakyala. Kitegeeza ne bwe nakolera ebintu bimeka tolina gy'ojja kuva era zijja kuba zidda mu bakyala. So I would really think if you have to know kiki lwaki omuntu oyo alinga bw'ali. Olwokubanga omusajja omusanze mwana muto. For example, nnaku zino abantu bafumbirwa abantu nga ba age mates. You're 28 n'omusajja wali 29. Definitely avudde ku campus akozeewo byakozaawo akyashagolinga. By God's favor oba Katonda akwadde omukisa gwe bwe wava mu kusoma obaddeko byokozeewo ebitonotono. Nature idimandinga nnyo abasajja okukola ebintu bingi. Ojja kusanga nga si mwavu naye olw'okuba ojja kusanga alina responsibilities ewaabwe ewaka ye ng'omuntu agezaako okubaako kyalana. Kati njagala nsooke mmanye lwaki tolina. Bwe mmanya lwaki tolina then tunoonye ensonga tutandikiddewo okubanga nkuinvestingamu kubanga kyangu nnyo naffe abakyala okuinvestingamu naye nga kituufu si buzibu bwa kwamba tolina ssente. Obuzibu tosobola kuzaaza ssente nga ne balina kuteekamu ki era zijja kufiirawo. So manya nnyo lwaki omuntu waali bw'atyo mugezeko okunoonya amagezi babiri abantu twesabireko. Abantu tetuli baavu kubanga nti tuli baavu. We need to break those chains. Yes, break the chains and all that. Alright. Omulama gwaffe ogwaleero gubadde ku nsonga nti abakyala bandizimbye abasajja. Tutunidde ensonga ez'enjawulo. Bandi bazimbye banedda biki ebirinza okusindikiza embeera eyo. Omusajja ye omuzimbe ebintu alinza birabira mu ango ki entuufu oba enkyamu era nga nzikiriza gwali mu ddiro lyo ng'omusajja ogwayo naye gwamuzimbya ng'abadde alina emize gye yeekole gitajja. Nzikiriza nti muggyemu kimu oba bibiri oba bisatu omulama gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Njagala Mami Gadgets otuwe ekigambo kimu bibiri ebisembayo ku mulama gwa leero briefly osiibule otugambire otugamba tulinza kusapootinga tutya osangibwawa enamba z'essimu byonna mu kaseera tewali. Kigambo kimu oba bibiri eri maybe omusajja atanaba ku Mungu nga tanaba kusaasira oba eri omusajja nga wafuna omukyala nga yakusukkulumako. Empeera obugagga mpeera ya bwetowaze kyensobola okugamba. Wafuna omukyala oyo ayinamuko ku ssente beera mwetowaze. Obugagga mpeera ya bwetowaze buli muntu gw'osanga ebiseera ebisinga nga Mungu yamusaasira n'amusukkulumya aba mwetowaze aba mukkakkamu. So beera omwami omukkakkamu omukyala tomufuukira kizibu mukolere wamu mubeere nga abooluganda actually. Mr. Better word. Then sangibwa ku Pioneer Mall waba abanda bolinaku olwaleero ng'oli eyo badde weebuza ensawo ennungi zisangibwawa tablets z'abaana mulowooza z'abaana ababagagga nedda nze nazibayitira ku bbeeyi esinga obulungi. Enamba y'essimu eri 0703 69 69 04. Tulina Mami G Real Estate, tulina Mami G Schools, tulina Mami Gadgets, tulina ne Mami G Kids Hub. Ebintu byaffe ebisinga bikwatagana ku mukyala naddala omukyala owa wansi ayagala okubaako kye yeekoledde. Omukyala ali eyo ngalowooza ebintu by'abaana tebiri affordable. Maye abaana basinga bagendera mu niigiina abagamba engatto zoonooneka mangu nedda. Nze problem solver naba solvingira ebizibu ebisinga ngatto omusawo ebintu by'abaana byonna ebisinga okuba ebirungi e Kampala nekwataako. Osaana otukeberako ku internet tuli ku Facebook tuli ku Instagram tuli ku TikTok tukozesa Mami Gadgets ne Mami G. Alright. Kakati nze mbadde mbuuza eri emmotoka wali ofunyeko omuntu akusaako mmotoka y'ovuge mukonga mukwano. Okedde maama. Bakwano bange abasinga abayina esinga ku eyo. Kati nange nti olwo nfuuse mukwano gwo mbadde ngenda kusaba nenvuga wano nawali wajjako onkoze bulungi. Anytime, even for a week or a month. Really? Bestie. Anku etara. Omupiira. Milioni 2. Omupiira gwa milioni 2. Rosie. Ndeka tonzira gundi siibula. Rosette Tendo linnya the Queen of Peace mukyala matovu abantiisatiisa mbusiba kuba omusajja ajja waffe nasasula ente nnyingi n'ampasanga tansonze mumumiikirizeeko katono mu maaso awo akatijjo kajja kukoma temumbuulirira atampostinga ye obufumbo yabusigaza
kale ebintu ebisinga ebyokusipa girlfriends anoonya obufumbo aloota Super Girlfriends kwetubeera buli lwa Sunday ne buli Wednesday ku saa 9 ez'akawungeezi banange totuswa tulina emiramwa mingi egizimba byonna byonna ebisanyusa we are the girls. Okay. Nze Jezenaji, the most wanted, the international brand yagadde okunfollowinga TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat lyonga Jezenaji oba most wanted. Mbagaliza ekiro kirungi tukwatagane Sunday ja. Good night.